Oleba Kakos Fax 256 amanya gange nze Trace May mu program Celebrity Patrol naye nga njagala okutandika n'okusasira munywanyi wange Rosemary Lukwago tiyafiiriddwako gwe twandiyise Ssengawe yafiiriddwako Ssengawe bambi era nga tusaba Mukama Katonda amuwe ekimule eky'emirembe angere n'okumusasira ebyamusobako obi era kyova olaba Rosemary Lukwago taliiwo yagenze kuziika Mukama akulembere naye nga sigenda kubanga ndongenda bantandika ne cabinet eyafulumye omukulembeze w'eggwanga yalabise okuba nti yalonze cabinet ye gy'asuubira okuba nti yeeyo n'amenyawo ne rumors ezabadde zigenda mu maaso nti ono ye vice president ate kati simala googera abagenda muzzaawo oba ki naye nga omukyala Robinah Nabbanja ye prime minister mu history nti ye mukyala asokedde ddala okubeera nti prime minister gwadidde mu bigere ye mukulu Honorable Hankana Rugunda naye nga gye yatwereddwa president yalabye nga yo gy'asaana ate nga ye vice president ye Honorable Jessica Alupo ye mukyala ow'okubiri okubeera vice president naye nga ye Rebecca Kadaga byabadde biyitingana nti yafuuse vice president gwe bagenda ofuula vice president tujjukire nti mu byafaayo omukyala eyasookera ddala okubeera vice president yali omukyala Wandera Kazibe Specioza era naye inaafugafugakaawo kati amuddidde mu bigere tumulabika tusuubire nti naye ajja kukola ebyo Specioza bye yakola oba n'okusingakaawo ate tutajjukira nti ebibadde bigambibwa nti speaker Rebecca Kadaga yagenda okufuuka vice president naye wa bamwadde ekifo ky'obwa first deputy amyuka prime minister asooka era nga tumwagaliza ebirungi byerere kuba tebamusudde tebamwerabidde naye nga kati ebiri mu nkuubo kati Robinah Nabbanja boss wa speaker mama Rebecca Kadaga abo tubaveeko kubanga tetwagala genda nnyo into politics naye nga njagala okwongerayo n'amawulire ga foundation abayimbi bakoze zi foundation oba beeyunaki naye niwe tobanenya kuba tuli mu covid balina bingi bye balowoozaako kukola naye abamu tebalina na ssente bizikola kati abaziyina kati nga ba Big Eye bagiza Luzinda balikola zi foundation okuyambako ku bintu ebyenjawulo kikire nti omukulu Big Eye yaliko mu foundation ya Brian White ne babereyo kumala bbanga podium ne zivugawo ne balya ku ssente naye ate yavuddeyo challenging akuba kati omukulu ye jaji tumanyiyo twakoma okuwulira nga ali ku misango egiwe egy'okukulusanya abaana b'abendi okubakulamu buto okitegera n'avaayo n'akola foundation ye naye n'ateekamu ebijujjulu omanyi abamu bagamba nti kati bino ebijujjulu ebyabeeranga ku Brian White bye byamulumanga nti omukulu afuna bisava akola kino akola kiringa kwegamba omukulu yeeyagala naye n'avaayo n'agamba kankole foundation yange era nga bagiyita Big Eye Foundation naye nga omukono ogulimu oleka okuba nti akasente kava yakakozesa bulungi akava ewa muzeeyi era n'akatereka kati yekoleddemu foundation naye abawala abavaayo kukaba eri ewa Brian White baali bakulukulumuko yafunye obwana buto bujje naye ngamba togenda kufunamu mbeera kibeerabeera sajja wa boda eyataasa General Katumba amala okumutwala mu ddwaliro okumuddusa mu ddwaliro afune ku buyambi obw'enjawulo yavuddeyo n'amudduukirira n'amuwazi refresher jackets n'amuwazi element n'agamba naye weebale kola mulimu gwaki gw'amaanyi nga guno eno kuba abasinga bayinza okubeerayo bagamba kamuyambe nfune ssente ate jeno ate biki n'agamba weebale n'amusiimira ddala nno n'amu emitwalaga 3 mu bbasa naye emitwalo 3 eza Big Eye ogimanyi Big Eye n'agyevaamu n'agikuwa wandibadde musajja gw'oli ekyo ng'ofukamira ogamba Big Eye weebale covid ye atambudde ate mungi nnyo biyitingana n'okuyitingana nti omukulu byebekul ayinza okuba ali eyaziira covid amutwala naye nga lwaki tavaayo kubeera nti agamba nti naye nina covid naye toyinza kuba nti ovaayo nti oyogera nsonga nga zino naye woba omuyina akkiriza nti omuyina bakuwa obujjanjabi saba yabdde n'agamba nedda pulukwanyu simuyina covid kyenina ekibadde kinsumbwa ate nga kati nawona sikyakirina malaria na typhoid bye nnina nze nga byebekulu famire yange bonna bagamba nti mukazi wange mulwadde simala mutabani wange Alpha mulwadde ffenna tuli fine nze nzaabadde omulwadde nzaabadde alina typhoid awo ne kamalaria katonotono naye nateredde ndi fine mulekeraawo okutambuza olugambo simanya tebabakubira lugambo nze siri mulwadde sirina covid wadde mungi ekiwatule tannatuuka simuyina era mwebereremu togera n'okusaasira Anne Kansime comedian omukyala mu Uganda gwe tumanyi nnyo yafiirwako maama we
kibi nnyo kubanga maama yali akafuna omuzzukulu twabirabawo mu baby shower byonna naye nga mukama essaawa waba agambye nti yeyo eba yeyo twongera basasirako n'abalwadde musuuke n'olw'ensonga eyo sigenda bbanga nsukkawo waneeno amanya n'eddoboozi nze Trace May mubeere bulungi. That's why I support Museveni with all my heart, because he's a listener, he's a patient man. Are you sure, Nabanja? Let me remind you of your own statements on this regime. For us, we are in pain. Kibale people have not benefited from this government. That is one. Two, I have worked for NRM as an RDC, as a mobilizer, and in many capacities. But my people have not benefited. What are you going to do to the president? There is nothing we can do about him. The only thing we can do is to wait until 2016. What will happen in 2016? We have been voting 99%. And in 2016? This time I think they will struggle. It is not easy. People have now opened their eyes, they know. Honorable Nabanja, you are the NRM Parliamentary Caucus Treasurer, and you are uttering these statements? If my people are suffering, so you want me to be here and, and eat chips and chicken when my people are struggling? I can't. And therefore? Of course, like any other person, I have to tell them the truth. So, Honorable, should you call Kenya a disgust? We are very disappointed with this government. Talk the truth, Honorable. Speak out your mind like Professor Bukenya. Never try to do something that could count you. And for sure, Honorable Nabanja will be haunted by her own words. Can you sorry them, Honorable? The truth is we have not benefited. We are being used like spoons.